ow'emmeme entono nkusaba vidiyo eno giyiteko obuyisi. Akatambi koogenda maaso n'okulaba ly'eddungu gye batta bakadama ne babasuula eyo. Bino bizuuliddwa olwa Munnayuganda Hajara eyattiddwa Mama Kiyumba bwe badde bagenze okuba nti banoonya omulambo gwe. Byatandise bitya? Hajara era ng'abadde Kadaama ono yatoloka mu Kiyumba. Bwe yatoloka mu Kiyumba yatuukira Mama Kiyumba era gy'abadde abeera. Mama Kiyumba ye omukyala gw'olaba ayambadde black era ng'amannya ga Mama Kiyumba bamuyita Hilda. Mama Kiyumba ono abadde ayina bbaawe gw'abadde ayagala era nga ye taata Kiyumba. Wabula Mama Kiyumba ono yagenda n'akizuula nti Hajara Kadaama alabika yeyagala ne taata Kiyumba. Wano Mama Kiyumba Hilda yafuna obusungu n'obujja n'afuna oluyombo olw'amaanyi ne Kadaama ono Hajara. Oluvannyuma lw'okufuna oluyombo ne Kadaama ono Hajara, Kadaama ono enkeera yabuzibwawo era teyaddamu kuba nti ate alabikako awo we badde basula. Banne mikwano gya Hajara batandika okuba nti bamunoonya yalazeewa nga wayise wiiki nnamba tebamulaba. Kwe kutandika okuba nti babuuza Mama Kiyumba munnaffe aliwa era yabuuza oluvannyuma lw'okuyomba naawe. Ono oluvannyuma lw'okuba nti bamuteekako pisito y'amaanyi ayogera. Hajara gy'alabika gy'ali. Hajara bagenze mu ddungu gye yasuulibwa wabula ekyabuusizza abantu enviri ku mutwe kwe kuba nti mu ddungu gye bamusula baasanzeyo emirambo gy'abakaddaama abalala nga 20. Abamu nga baafa baavunda, abamu nga abaasigaza buwanga, abamu nga baakavunda, kwegamba ekiri eri okwata bukwasi enviri ku mutwe. Abaana babatta ne babasuula mu ddungu. Kankutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko. Nkusaba vidiyo eno gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Ono omukyala Mama Kiyumba ali mu blouse ya black yasse Kadaama ono ayesibye akatambala ku mutwe. Mbu Kadaama yamwagalira jadidi ngamba ono bawa basajja babwe be bawase Saudi. Naye banaye ba Mama Biyumba lwaki temwawula business n'abasajja? Muve Uganda muli bakazi bakulu muleseeyo abaana n'otuuka Uganda walina mufumbesa Uganda n'otuuka ne Saudi n'ofumbirwa n'okeera ku makya otolosezza Kadaama kumuwonya bizibu era n'omuuza mu bizibu. Watta omwana wa munno lwakubanga musajja. Omusajja gwosse naye ava Uganda nga mufumbo alina omukazi n'abaana. Lwaki temwawula bizinensi ngambamu abatolosa abaana? Temwawula bizinensi n'abababa amubo bujjadidi bukitumba nnyo kitalo ddala. Omuwala gwe nakolerako vidiyo wano recently amanyikiddwa nga Namubiru mu ggwanga ly'e Saudi Arabia. Nabagamba nti mwana muwala oyo yali mutolosi ne bafunamu obutakkaanya ne Mama Kiyumba. Mama Kiyumba ng'agamba nti mwana muwala ono yali amwagalira bbaawe. Anti mumanyi Bamama Biyumba babeera ne babba baabwe ate babba baabwe ebiseera ebisinga obungi tebattayiza. Mwana muwala ono abadde mutolosi. So banne bazze ne bakonfaminga ne bangamba Shakamu omwana gwe wakolera vidiyo omukazi kituufu yamutta ayina gye yamukasuka mu ddungu era abamu abakulira akakiiko k'abatolosi mu ggwanga ly'e Saudi Arabia yangambye Ashakama tugezaako nnyo okukaka omukyalo ono atubuulire we yasuula omubiri gwa Namubiru naye akyagaanye. Though it's confirmed yatta omwana. Mama Kiyumba ono akozesa oba First Lady Pro Max ku TikTok naye akawunti ye bambi yagiggyeyo olunaku lwajjo.
mawulire weegatti tegabeera malungi olw'ensonga mwena muli bannayuganda. Omuntu atolose kwewonya muwarabu ate labayo wagwa mu mikono gya munnayuganda n'amumaliriza. Bannaye kino ekikolwa kibi. Sisita wakoze ekintu kibi nnyo nnyini ddala. Simanyi oba ogenda kwetonda otya, simanyi oba obulumi bwa famire ya Namubiru osobola obutegeera. Of course tosobola butegeera, naye nga ekintu kye wakola sisita kibi nnyo okutta omwana wa muno olw'omusajja. Bano basewaaga bemumanyi bulungi nti tebayisa sikaati. Ogenda kutta abatolosi bameka? Then kati awo kitegeeza nti ekiyumba kyo eky'abatolosi kijjeemu abaana osigale mu ggwe ne bbaawo, otherwise ogenda kutta bannayuganda bangi. Naye nga famire ya Namubiru basaasiddeko, era nga bannayuganda abakulira abatolosi mu Saudi Arabia baligezaako okunoonya omubiri gwa Namubiru. Kyemmanyi ono omukyala we munaamuteeka ku pressure ajja babuulira awatuufu yakasuka omwana, naye nga temwerabira kukozesa Shakama airport pickup. Omukozi ali e Saudi, ali e Dubai, ali mu nsi zonna naye nga nsi z'abawalabu. Bw'okeeranga ku makya ng'oli mulamu weebalize Katonda, kubanga bannaye si byangu. Abaana bafa misana na kiro, be tutamanyi ne be tumanyi. Kati bonna buwanga bw'olaba awo bonna buwanga bw'abaana. Abamu baabatta, abamu ne babakanyuga nga balamu ne bafiira eyo. Kati mbadde mpita nenga ku vidiyo mwana muwala simanyi bamwita Hajara oba Hajarani erinnya eddala, mbu yatiddwa Kadama simanyi Mama Kiyumba, sina Kadama wabula Mama Kiyumba. Ye nga amuttira ki? Amuttira musajja. Bana abasajja be mwakeera ne musanga ku ddungu tewajja naye. Lwaki oba otamuwala munno n'omukanyuga eyo mu ddungu mu butuufu nga tolina wadde mutima gusaasira? N'otasaasira kumanya nti oba oyo omwana alina famire oba alina abaana be, naye n'ota munno kyokka nga tolina bujulizi bulaga nti oba omusanze n'omusajja, naye like you are just suspecting. Oli mu suspect mwotira munno n'ota munno bw'otyo. Bannaaje ogwo guba mutima mubi. Lwaki oba ota munno olw'omusajja? Lwaki omusajja gwasanga ku ddungu agenda okuleka? Oyo omusajja gw'otirako munno naye oluusi alina famire ye Uganda yagirekayo. Bannaaye